yogera kambeere nga nsaanye. Tulina aboogedde bangi n'ebyendabye ku social media bingi, naye nga abasinga bagamba nti omulimu gwa theatre mukadde waffe mukulu waffe Alex Mukulu ya contributinga kinene, naye ate n'okukyuka wagendedde nga kukyuse nnyo. Otuuka mu theatre nga theatre si yeeyo. Nze ayogera wano njagala okubategeeza nti ate n'abakabalinga theatre nabo baakyuka. Nze ndi munnamawulire emyaka si miwanvu nnyo, but I understand theatre so much. Kyejjukira ku mwami mukulu nti emboozi bwe wagikolanga ng'erimu ebituli nga akussa mu order, ne bw'obuuzanga ekibuuzo ekifu ng'akugamba obula. Bannaffe bannamawulire mwe benjagala njogere nammwe, tuyigire ku bantu nga bano. Olugero lw'omuntu bw'ogenda okulukavalinga lukebere, lwekenneenye, owandiike emboozi eyo entuufu. Amufaananako ye mukulu wange John Segawa, noona nnyimiridde waneeno. Owandiika emboozi n'ekufuukira emboozi, si kuba nti baalunkulu, wabula baagala okola ekyo ekituufu. Amu ku bannamawulire mumpita nnyo w'olunkulu, bano be nayigirako, kubanga tulina okukola ekintu ekituufu. Mugenda ne mu kavalinga emizannyo ebyo gye giri, ennyimba, omuntu n'akugamba kisaze batono nnyo abazze, naye nga tosobola natuwulira backline. Ani abadde akwata solo gita, ani abadde akwata bass, ani abadde drama. Usanga bannamawulire wano mu Uganda osobola okumubuuza nti mbulirayo basolositi bataano nga tamanyi, wabula nga yakugamba Saka yayimbye. Tudde mukola atyo mutuufu mu mawulire, ne bannaffe bajja kukola ekituufu. I pushed a lot ng'omuvubuka bamuyita Kenneth Mugabi ajja, bantu nga bakugamba gw'otukakanga wasiro. Ne ngamba nze nja kikolera mu mawulire. Essaawa ya leero ye muvubuka gw'otasobola kukola ki? Kwewala. Kitalo nnyo ekya Alex Mukulu, kitalo nnyo. Ffe abaagala theatre tweraliikiridde tugamba oba emyaka 3 egy'amenvu tunaddamu ne tugiraba, kubanga ate bwe njirabamu essaawa yonna alaba basement ku site. Naye nga obuvumu bwe tuyigidde ku mwami mukulu, obutekkiriranya n'okukola ebituufu, tubyebaza Katonda. Tukkiriza Katonda nti gy'agenze ajja mumulisivinga bulungi. Kitalo nnyo ddala. Amanya gange nze Gabriel Bule okuva mu kitongole ky'amawulire wali ku Daily Monitor. Kitalo nnyo sebo. Tweyanziza nnyo mwami